Sheikh Mzata alabudde Edrisa Msuzanate Bobi Wine tebamwerijjako genda ofune byokola ebirala alekera okuba nti otamwatamwa n'okusamwasamwa n'ebigambo abantu banyiivu bakoowu era bw'ogenda mu maaso n'okuba nti ogezako kulumba Bobi Wine bajja kukyusa embeezi okakase tukwaniriza natera ku mukutu omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli ebigambo by'owulidde bya Seeka Muzata ng'alabula Edrisa Msuza era nga tugenda kuba tubikutusako Reta Bono kugambye kola ekintu kimu subscribinga mpola mpola tugende mu maaso era olwaddemu kuba nti otubulira wajosizidde okuba nti otulabira wa opinion yo mu comment section tumanye kikyolowooza ku stories zetuba tutaddeyo ate nga oliwaddemu kuba nti nawe otufollowinga ku mikulu gyaffe egy'enjawulo nkosa Ntambi Kimso ku Facebook ate nga ku Twitter nkosa Kimso 16 nkwagala nnyo gwe natambula nange era oli wankizo olunaku lwaleero kuletedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Sheikh Nuhu Muzata kugata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Msuza aka Eddie Kenzo Wadenga yes musajja mukulu amanyikiddwa nga Sheikh Nuhu Muzata bafunamu obutakanya ne Edrisa Msuza omwaka oguwedde era nga Edrisa Msuza yekalakasa n'akuba ebigere wansi kata akwate amabeere agakube mu kyoto bwano nno entabo yava ku Sheikh Nuhu Muzata kugamba Edrisa Msuza agende awase nnyina eyafedde emyaka 2 emabega oba 3 kino nno kyanyiza Edrisa Msuza n'akaaba n'anyiga n'akola Facebook live the same way nga kyali mukola Bobi Wine wano nno yes campaign ne pressure yaliwo naye era Sheikh Nuhu Muzata yagana okuba nti avayo yeetonda officially wano nno kyasikula empalana wakati wa Edrisa Msuza kugata ne Sheikh ono era nga tebazikwasa wadde nga bagezako okuba nti mamalawo obutakanya bugenda mu maaso wano nno olunaku lwaleero Sheikh Nuhu Muzata avudde n'agamba Edrisa Msuza owaaye gwe wabaca akomenti nga buli ku kimu lwaki weefuula mulungi omu lwaki gwayogera ennyo yo abaffe gwe mugezi ennyo oba yegwe tomanyi nti Bobi Wine yakuleka dda yegwe lwaki owaayo yogera buli ku kimu weefuula ki weefudde kale ekyezi oli munnamawulire nti gwe tokoowa kuba nti oyogera ye munnaffe ennyimba zakuggwako olyoka omala ebiseera nga oyogerera Bobi Wine owaayi oli weewa mbadde manyi bulijjo oliwe Masaka tobanga naawe toliwe Masaka nga bakuzaala walala Sheikh Nuhu Muzata agambye nti saawa zino gwe erijjako yakuleka dda Bobi Wine mazima waavu Bobi Wine gwe Kenzo tolina nawe omwerijja kyova olaba nti abantu bavuddeyo ne bakola ki ne batandika okupimaapima n'okuba nti bakuvuma okufa obufi ye gwe musajja mukulu abakyatayiga tomanyi nti bakubbako n'omukazi lw'ebyo bigambo byeweeyogeza lwaki teweesonyiwa Bobi Wine lwaki tomuvaako ye Bobi Wine yakukola ki musajja gwe mbadde manyi nti Bobi Wine kyaliwo nfanfe era nga omuyita na muganda wo kijja kitya nti oba nti omukonjera ebigambo eby'ettabbu bwe bityo musajja gwe ataswala bulijjo mbadde nkumanyi nti wakula olina ne ku magezi naye ate kyenamiza okuba nti musajja mukulu okyagenda mu maaso ng'okola ebintu eby'ettabbu Kenzo oli mutabanyi wange oli mukoddomi wange era oli mukwano gwange nkusaba va ku Bobi Wine mwesonyiwe funa byokola Bobi Wine ajja kuleetera obuzibu abantu bajja kukyawa abantu bajja kunyigira abantu bajja kukola ekikyamu so n'olwekyo weesonyiwe Bobi Wine bigambo bya Nuhu Muzata Kenzo agamba nti naye muntu ekijja kijje tayagala kuba nti ntiisibatiisibwa n'okuba nti manyirwa abantu abalowooza mbu bakatonda Bobi Wine si katonda nze nakeera ku makya nempagira Bobi Wine nga tewali ankase era ndi waddemu okuba nti ndaga obutali mu mativu bwange mu ssaawa zonna mu mbeera zonna temujja kuntiisa temujja kunkanga ndina eddembe okuba nti njogera yaabaffe mutufuga bumbula nga tetunaba kuyingira mu gavumenti nga temunaba kuyingira mu gavumenti we munatwala obuyinza temugenda kuba nti mututta temujja tukuba mayinja bantu mmwe abakambwe bwe muti mugamba mutwagala mugamba muli ba mirembe ki nga muvuma abatabawagira oba mirembe ki gye muleeta nga muvuma mwagala kuba nakutta buli omu atabawagira
nze Bobi Wine muganda wange era nga namugamba ye namugamba ku lw'oluganda era nga Bobi Wine gwe mwogerako muyimbi munnange ekira ne wabanga agenze mu byobufuzi nze okumiitinga President Museveni saakola nsobi kubanga naye yamumiitinga ate nange ng'omuntu ndina ebintu ebyali binuma nze sirina buzibu na Bobi Wine wabula embeera y'aba abantu okuvuma abantu ku social media n'okubawemula n'okubayisaamu amaaso gye sikkiriziganya nabo abantu gavumenti eyejja gye mwagala okuba nti oba gye twagala tulonde etalina mpisa abantu basiiwuufu ba mpisa bonna abagirimu bamanyiira bajoga bavuma babulawo nakuba olaba bavuma buli omu nga tebalina yadde emundu bwe banaafuna emundu tebajja tirimbula muntu bantu bonna mu Uganda abanagezanga okuba nti bakuba tooki n'ebituli mu gavumenti yaabwe. Ebyo bigambo bya Kenzo agamba nti tatidde ayagala Bobi Wine amwetondere mbwamukubako meeting buli kaseera ez'okuba nti bamulemesa kalya ye ey'okuyimba. Wano olutalo lukyagenda mu maaso naye Muzaata avudde n'agamba nti musajja gwe Mutabanyi ye wabaaki tosirikako Kenzo. Kenzo lwaki tosirikako? Omusajja mwesonyiwe. Omusajja oyo muzibu we yatuuka. Omusajja alina abantu abamulwanira entalo. Muveeko. Mwesonyiwe Mutabanyi. Ye gwe wabaaki ayogere nnyo. Kenzo oli Mutabanyi wange era nkwagala nnyo. Weesonyiwe Bobi Wine gafuuse mazima wanvu takyali muyimbi nga mukisuubira. Era ng'ono omusajja muzibu nnyo. Wano nno abyogera ng'ali ku kabaga akamu. Akabadde sina kabaga wabula lumbe mukufiirwa omu n'asendinga obubaka eri Edisa Msuuza osanga yabufunye bulungi era nga yamutuusizzaako. 2021 tugenda mu kalulu Uganda etandise okubeerako bunkeeke. Abantu bavumangana, abantu beeyawudde so nga ate okulonda nze ngamba tekutwawula because buli omu alina test and preferences ye. Buli omu alina ebimuluma n'ebitamuluma. Buli omu alina ebimunyigiriza mu ngeri ye naye ate okusalawo okuba nti olonda buli omu alonda gw'asiimye according to manifesto ne byaba presentings obulungi nga kuba campaign. 2021 muliro naye kansubire bannayuganda tujja kulonda bulungi. Bino n'ebirala birinde mu episodes zaffe ziddako. Bampita Ntambi Jimso, Rich Boy and Maxudi Jr. Follow me on Facebook nkosa Ntambi Jimso. Yes, ne ku Twitter Jimso16. Bye bye for now. Ekikala kina kimugamba ku mmanda olwalo lwakusatu kikolawo mulimu ki bwe naafanga olyokoleeta piraawo ngenda kulya piraawo oyo. Ebaruwa zange zagenze wa town clerk zagenze mu Heresan simanyani ani yonna nataddeyo n'enkuba enduulu kati ngenda kubaleetera bassemakula bano bayiwe ebidowadowa olwe mujja okutegeera nze siraba lwaki ntuula nga seebase nze nina obulwadde bw'omutima naye gwe nfe nga woolyawo amaanyi gange nateekamu gaaki kati nsaka malala no so bannange tungere fenna okwegattira wamu tusaasire Hajjati oyo Hajjati Nalongo ako katonnyeze kaddugavu ku mutima gwe kazze eri mu bulamu bwe oziko kya Najjuma bannange nga ffe abatamuzaala obadde omutunuulira n'okkiriza naye Hajjati agenda kuziika Najjuma ye mazima amatuufu. Tusabe Allah jalla jalaaluhu omuzaana w'ono Najjuma amwanirize Allah akakungezi k'olwaleero amwanguyirize ebibuuzo by'omu kabuli amugaziyize entaana ye tugende tumusisinkana insha Allah nga naffe aminina mutmainin nga tuli bulungi tuteredde insha Allahu ta'ala. N'ebigambo ebyo mbaramidde bintu byakalulu nembaga nti akalulu muketegereze nga temunnakasuula bwogenda okawalimu omugaso bwogenda okawalimu omulamwa mu area yaffe mu kitundu kyammwe awo mujja kubanga mulonze bulungi. Naye ebyo mbagamba ku leva eno eri ewala liwanene waggulu eyo sirinaayo bigambo eyo buli omu atuule agenda alabe kiki ekigwanidde akole ekyo kyanaaba akoze kubanga bwe ŋŋamba nti mbagambe kiri baga nti mwamuwulidde Muzaata owulidde kwenda leeta yeye bwe ŋŋamba nti mbagambe kino abavubuka nga basi olaba kutte munnaabwe Kenzo wallahi bamukubye mpaka lwafukamidde ku ttaka kali ebigambo tubyogera tubikola ki
tubyegendereza osamasama Mungu ne bakwabya mutaddeyo kutambula mu nsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekano muzata bate sewa okiriza kasera kano Badiru Mugoda bawo mugenzi yaina obugambo obusembayo azali bigana kifuna vanyo azali umuna nikatamo kitu anatusaza sawadori twala mukisa kuno kwongera kutegeza sekano muzata bate komwana omugenzi afsu Qur'ane pindi agenda okulembera salati janaiz kubanga ne taata we amini mambo yakikiriza so haji gaira nkulabe ganya ne mundu omutambula tola kusalamu awo ne taata Badru haji mukibi na nkulabe so mundu mutole salamu lumu bigambi no bigenda kuva wa Badru yangu ko wano Badru nsonyiwa imire wa mbakadomibo utabera mabega nyo ulize bigambo ya Badru inshallah. Otumala kwazina isala duri twali kilala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Nibaza Allah kulobula mbwa mchala wange asati na juma. Nibaza Allah afunisiza ebintu bingi na mchala wange asati na juma. Ntwala obuvunanyizibwa okubagiza amama wange ajati masitula ajati kunocha nisaba Allah akusasire era mpogo yamo yakutambula nawe inshallah era yonna kulokona nawe atwadde ezadde ly'abaana bataano badde ne mukyala wange okumala emyaka 17 obufumbo okuvanga muwala muto paka olwaleero tetusoboganyeeko kutuuka kutwala musango waabwe. Alhamdulillah, nebaza Allah ku lwekyo nsaba Allah omulamuzi ekisango omutonde omusomi oyo yamusabako ya Allah ay Allah subhanahu wa ta'ala nsaba okusaba kaseera akazibu kano kentutamu. Amin ya Allah. Yonna bifunye bulamu bw'ensi eno. Amin. Mukyala wange wabadde agenda okuganyirwa mu bintu ebingi Allah byampadde. Allah amutwalidde alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omugezi waliwo omukadde waffe nga ye mukadde waffe mbaka muno Alhaji Mukiibi abadde alina ekigambo kitono nnyo naye asabye nti kigere mu maaso ne mu mbeera tenkyakudda wano era inshallah abaaniriza ajja kukyogera oluvannyuma. Okay. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.